Katonda tugenda kuyiga kutabaganya okukola wakati wono naffe sekinnoomu wadde ku mitima gyaffe tusembeze kumpi nnyo naawe erinnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Okutabagana n'essuubi, reconciliation and hope. Omuwandiisi yawaddeyo olunyiri lw'okujjukira lwenjagala leero tuluwe nnyo nnyini ddala lwembadde njagala okusomera ddala olwavudde mu Bakolinso essula 5 olunyiri lwa 21 naye Bakolinso ekyokubiri lwagambye nti atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufune obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Okutabagana n'essuubi. Musumba awo we tuli kyokuyiga kya namba 9. Wiiki ewedde twayiga nti Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza atabaganyizibwe ne Katonda alina okubula n'afuna obulamu obutaggwaawo. Ekikola ng'akikolera ku levo ya nsi. Akagambo bwe yayagala ensi bw'ati Bakolosaayo yakagaziya naga nti ensi kitegeeza bintu bibiri. Mu biseera yaffe kwe tuli ng'abantu kwe twayanoonera naye ekigambo kyekozesa kigazi ffe okuyita mu mwana we gwe yafuula ekibi ku lwaffe yetununula ng'ensi nekisigala buli muntu amukkiriza. Naye ekigambo kyekozesa kitwaliramu n'eggulu. Saddaaka y'emu eyo Yesu bwe yafuuka ekibi ku lwaffe yenunula n'ab'omu ggulu abatayonoonanga. Si bebe bokka bwe babe n'ensi endala eziriko obulamu ziriko abantu zonna zaafuna obulokozi bwe bumu. Wiiki eno okutabaganyizibwa kuno kugenda kudda ku levo eyaffe ya sekinnoomu. Ekitegeeza nti kakembo ne bwe nandibadde omu nga nze nayonoona okutabaganya kwe yakolera ensi yonna yandikunkoledde. Amiina. Ekyo nno ng'ayita mu prosesi y'emu ey'okuddira omwana we atamanya kibi n'amufuula ekibi ku lwaffe nze nsobole okufuuka obutuukirivu. Buvunaanyizibwa ki? Tufuuka ki? Manyi naffe omukyala Kabiito yagenda tukulembera mu nsoni yaffe yaleero. Okutabagana n'essuubi, reconciliation and hope. Nja kusooka ne Mwamisa Wankambo. Bw'owulira ekigambo okutabagana kiteeka bubaka ki mu matu go? Bwe ntunuulira ekigambo okutabagana kitegeeza nti wabaddewo ekitali kituufu ekituusewo wakati w'abantu babiri oba n'okusoba nga waliwo obwetaavu okulaba nti bazza obujja omukwano gwabwe, enkolagana yaabwe ne relationship yaabwe. Tweyanziza ssebo. Mwami Ssebanduka agambye nti wabaawo ebitatambudde bulungi wakati w'abantu ababiri oba okusukka. Olwo omutabaganya abeera ku bano oba abawaaluuyi lulala. Kisobola okuba nga kya mirundi ebiri. Bwe tubeera nze naawe nga twafunamu obutakkaanya mutabaganya asobola okuba nga yayagala enkolagana eddewo wakati wange naawe. Naye ku bino ekya Katonda kino ffe twava ku Katonda ne tumujeemera ne tumusobya naye ate nga ayagala enkolagana ebeerewo. So n'asindika omwana we Yesu Kristo okututabaganya okukomyawo enkolagana. Tweyanzanya obufunze wabaawo ekyabaawo wakati waffe nani ne Katonda nga twetaaga okukola ki? Okutabagana. Kadde kiwanuka twagala otusomereko mu Bakolosaayo 1:21. Nammwe bwe mwali edda bannaggwanga era abalabe mu kulowooza kwammwe mu bikolwa ebibi ne kaakano yabatabaganya
yatubatabaganyisa. Mukadde awo wennyini twali tutya nga tetunnatabagana. Anti akugambye bwe mwali edda bannaggwanga era abalabe. Twali bannaggwanga ate twali balabe. Era twali balabe. Abalabe muki mu kwagala kwa Katonda nga tetumulabawo. Mu butamulabawo ye yennyini n'afubutukayo ajja tutabaganye. Nyise naye. So nga tetunnatabagana twali balabe. Nja kusaba mwami Ssawankamba mu bwangu obw'ekitalo tusomere mu Baluumi 6, mu Baluumi 5. Osoma olw'omukaaga, olw'omunaana n'olw'ekkumi. Twongere okwekkaanya sitasi gye twaliko nga okutabagana kuno tekunnabaawo. Ogambye olw'omukaaga. Baluumi 5 olw'omukaaga. Kubanga bwe twali nga tukyali banafu. Ne bwakomaawo. Bwe twali nga tukyali ki? Banafu. Tugende ku lw'omunaana. Naye Katonda atendereseza okwagala kwe gye tuli. Kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi, Kristo n'atufiirira. Kubanga obanga bwe twali tukyali balabe, twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'omwana we. Okusinga ennyo bwe twatabaganyizibwa tulirokoka olw'obulamu bwe. So tweyanza nnyo tweyanzeege. Bwe twali nga tukyali balabe, ababi, abanafu, aboonoonyi. Olwo mulabe ani mulabe wa munne? Sumba Kakembo. Ani mulabe wani? Ekibyo kyatuyingiramu kyatufuula abalabe ba Katonda. Baluumi 8:7 agamba nti omuntu w'omubiri okulowooza okw'omubiri bulabe. Tebwagala mateeka n'okusobola tebukasobola. Ekitegeeza Katonda afuuka mulabe. Ensonga lwaki? Nga buli awali ekibi Katonda bwajja tudduka buddusi. Adamu mu lusuku yadduka buddusi. Kaakati obulabe buva gye tuli nga budde eri Katonda. Naye ne Katonda alina obulabe gye tuli. Brian ozeemu nnyo n'amaanyi kyongereko. Kubanga engeri gye twayingiramu ekibi takolagana na kibi, era ekyo kitufuula abalabe gy'ali naye gye tuli. N'olwekyo bwetaagawo agatta Katonda n'abantu, ajjawo obulabe Katonda bw'alina eri ekibi, n'ajjawo obulabe obuli mu muntu bw'alina eri Katonda. Tweyanza nnyo Musumba. Twetaagawo omutabaganya era kunyinyiza tusomye tulabye nti omutabaganya yaani Yesu Kristo. Mukadde Kyanka ojja tusomera n'Olwabiri tuli mu Bakolosaayo essuula esooka. Mu mubiri ogw'ennyama ye olw'okufa okubanjula abatukuvu abataliiko mabala abatenenyezebwa mu maaso ge. Mwami Ssebaddugga, biki ebiva mu kutabagana kuno? Mu Luzungu yagambye nti tufuuka holy and blameless. Abatukuvu abataliiko mabala abatanenyezebwa mu maaso ge bwe tufuuka ng'okutabaganizibwa kuno kutuuseewo. Tweyanza. Yagambye nti mu mubiri ogw'okufa kwe, mu mubiri ogw'okukola ki? Ogw'okufa kwe. Tuddayo ku lunyiriri olw'okujjukira nti ate amanya kibi yamufuula ekibi ku luki? Ku lwaffe. Tulyoke tufune obutuukirivu oba obwereere. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Nsaba tugende sipiidi. Ese tufuuka ki? Bwe tukkiriza kye yakola okututabaganya, Katonda kimukolera mu busungu bwe n'obukambwe bwe bwalina eri ekibi buvaawo olwa ssaddaaka ya Yesu. Mu ngeri y'emu ssaddaaka ya Yesu naffe tufuula kye tutali.
kubanga gandi bwe tumukkiriza tufuuka holy and blameless. blameless justified. akabuuzo we kajjira kijja ddi tufuuka ddi holy blameless justified kyokoddamu nti wetukkiriza Yes. kakati kakembo bambatiza December 31 Omwaka okyali okyokera. 67 Nina. nenzikiriza ne bambatiza mu kayanja ka Kabaka January 1 lwe lwaddako nali nfuuse eki Holy. Holy and blameless Free of accusation. in Christ. mbadde nga nti nali nfuuse hoze nga ze sibulaba In Christ. Mu Kristo Yesu. mu Kristo Yesu kyeyatukolera kitusobozesa okuyimirira mu maaso ga Katonda omutukuvu nga tubalibwa nga abali hole abatalina abavunaana tebaliko omusanga bali mu Yesu Kristo tubalibwa nga Blessed Mamu Kyewuda afunze wano ku Sande yafunziza ebintu bisatu ebikulu mu njiri ekyasoose okubanga tetwesobola kwerokola Yesu yenye n'atukolera kiri Yes. ate amanya kibi N'afuuka ekibi. ekyokubiri bwe tukkiriza Okufa kwe olw'okukkiriza olw'okukkiriza okufa kwe ng'okwaffe tuweebwa nzenda akasembayo obulamu bwe ekyokusatu obulamu bwe tulimu bwe tulimu kaakati bwe buva mu kwegatta ne Kristo weewaawo nga tuganyulwa mu maanyi agatunda obujja era n'okuba omulamu muffe. Yesu Kristo ye mulamu mwani muffe, so si ffe balamu mu ye naye ye mulamu era naffe n'atufuula abaki abalamu. ekitegeeza kino kinnafuuliddwa kinnabaliddwa okubeera omutuukirivu omutukuvu aleka omusango atandika okukikola in reality nitaleka okubala ebibala ebyo ebitukuvu anze process okutuusa lwali tutwala mu bulaka okobutagwawo tweyongeddeyo n'ekitundu ekyannande ekyatugambye nti bwe tubeera mu kukkiriza oba mu luzungu yagambye nti if you continue in the faith mami kiwanuka tukyali mu Bakolosaayo ekisooka tusoma olwa 23 bwe mubeera obeezi mu kukkiriza nga munywedde nga temusagaasagana so nga temuvudde mu ssuubi ery'enjiri gye mwawulira eyabuulibwa mu bitonde byonna ebiri wansi w'eggulu nze Pawulo gye nafuukiramu omuweereza waayo. tweyanza bwe tutunuulira omutwe nti bwe tweyongera mu kukkiriza ekigambo okweyongera ndaba nga kikolebwa buli lunaku buli kaseera buli mwaka buli mwezi naye ate agambye nga munywedde nga temusagaasagana. Mukulu Ssebadduka kikyategeeza nti nga tunywedde nga tetusagaasagana. lesoni yatunyonyodde netugamba nga munywedde nga muli grounded omusingi gwammwe gulina kuba nga gunywedde mu kukkiriza nga twesigamye ku kigambo kya Katonda then steadfast obutasagaasagana nti ekitegeeza ng'omukristaayo nga tojjibwa ku musingi gw'enjiri kubanga abagamba amanyi nti basobola okubeerawo enjiri endala y'abantu gye baleeta etali ku Kristo nga bwe twayegako nti babagamba mukkirize Kristo naye n'okukomola nayo nsonga abagamba nedda mulina okuba nga munyweredde mu Kristo yekka si bintu birala byonna so kyabagamba awo. Mwami Kiwanuka era ku nsonga y'okunywera n'obutasagaasagana tusaba otusomere Peetero ekyokubiri 3:18 tulabe akagambo akalala akongerwawo awo otubeera mu kukkiriza.
kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi omulundi gumu, omutuukirivu olw'abatali batuukirivu. Atuleete eri Katonda bwe yattibwa mu mubiri naye n'azuukizibwa omwoyo. Petero ekyokubiri 3:18. Tumisooka sooka 3:18. Agamba nti naye mukulire mu kisa ne mu kutegeera. Mukulire mu kisa ne mu kutegeera Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo. Oyaweebwenga ekitiibwa kankano era n'okutuusa ku lunaku olw'emirembe n'emirembe. Tweyanza. Atwongeddeko ekigambo ekyokukulira mu kisa ne mu kutegeera. Omutwe gwatugambye nti bwe tubeera oba we tweyongera. Bw'agamba okukula bwe tutunuulira omwana omuto, buli stage tumusuubira okubaako kyakola ki? Kyatuukako. Era bw'aweza emyaka 2 nga tannayavula nga weekubira enduulu. Naye Musumba Kakembo ku luno batugambye tukulire mu kisa n'okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo. Kitegeeza ki? Bw'agamba holding fast. Omukristaayo ono akkiriza Yesu n'abalibwa obutuukirivu, taliiko kyakunenyezebwa. Okukkiriza okwo kumugatta ku Kristo natandika n'okukyusa obulamu. Kiki kyomugamba kyanywererako? Okukkiriza kuli Musumba. Ago ge mazima. Munafu. Amaanyi talina. Naye bwakkiriza n'asigala ng'ali connected. Omunafu afuuka ow'amaanyi. Asigala akyabalibwa obutuukirivu buli. Y'ensonga lwaki Pawulo ku nkomerero yagamba nti mumwanye okulwana okuluma olugendo lwange okukkiriza nkukoze eki mukazi tusomere Baluumi 1:17. Baluumi 1:17 agamba nti kuba mwoyo obutuukirivu bwa Katonda bubikkulibwa obuva mu kukkiriza okutuuka mu kukkiriza nga bwe kyawandiikibwa nti naye omutuukirivu wange n'abanga mulamu lwa kukkiriza. Kyetunyweza ekyo tota mbeera bwe zitabuka tota amaanyi bwe gakugwa tota sitaani bwakanga tota kulemerako akati ebibala bwe tutata ebibala bino bijja Katonda yabikola bwe tutata tusigala tukyabaliwo obutuukirivu. Tweyanza Musumba, tweyanza ebyo. Era mu lesoni baatunyonyodde nti ng'Abakristaayo kansome nja kutaputa ku page 109 nti as Christians we are called to grow in maturity by believing and putting into practice the word of God. Ng'Abakristaayo tuyitibwa okukula nga tukkiriza era nga tussa mu nkola ekigambo kya Katonda. God wants us to grow as we prepare ourselves for the second coming, knowing that he who has begun a good work in us will complete it until the day of Jesus Christ. Nti ayagala tukule nga tweteekerateekera okudda kwa Kristo omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri nga tuli bakakafu nti yatandika omulimu omulungi mu ffe ajja kugumaliriza. Tugenda kweyongerayo n'ekitundu ekya Tuesday kigamba nti God is eternal plan oba enteekateeka ya Katonda ey'emirembe. Enteekateeka ya Katonda ey'emirembe. Mwami Kiwanuka tujja kusoma Bakolosaayo 1:24 n'25. Kaakano nsanyuse mu bibonobono byange ku lwammwe era ntuukiriza ebivulako mu kulaba ennaku kwa Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe ye Kkanisa. Atugambye nti muki temusanyufu
naye twagala tusomeko mu bikolwa by'abatume 28:16 era tujja kusoma ne Bakolosaayo 4:3 tulabe omusanyufu ono aliwa gy'afunira essanyu. 24 bikolwa by'abatume 28:16 16 lugamba nti bwe twayingira mu Luumi Pawulo n'alagirwa okubeera yekka wamu ne serikale eyali amukuuma. yali mu Luumi ng'alina neki serikale eri mukuuma. Tugendeko ne mu Bakolosaayo 4:3 tulabe omusanyufu ono asanyukiddewa. 4:3 agamba nti nate nga mutusabiranga ffe Katonda okutuggulirawo oluggi olw'ekigambo okwogera ekyama kya Kristo n'okusibibwa kye nasibirwa. Mwami Ssewankamba, Pawulo aliwa mu kiseera kino gy'awera obubaka obwo ng'ate musanyufu nga bw'atugambye. Ali ku house arrest era nga asibiddwa n'omusirikale nga bwe batugambye. Asibiddwa n'okukuumibwa akola ki? Akuumibwa. Naye mwami Ssewadduka Ssewankamba bw'atunyonyodde nti asibiddwa n'okukuumibwa akuumibwa. Waliwo ebimuleetera essanyu, ebimu ku byo byebiriwa. Twayigako nti buli sitaani kyakasukira Katonda akijjamu ekibala oba omulamwa. Tulaba nti mu kkomera muno gye yali yasobola okuwandiika ekitabo eky'Abefeso n'awandiika ekitabo ky'Abafiripi ne kino kye tuli kusomako eky'Abakolosaayi ne Filemoni ne Timoseewo ekisooka gye yabiwandiikira. Ne tulaba nti obudde buno bwe yafunanga ali eri bwamusobozesanga okuwandiika amabaluwa gano ge tusomako naffe kaakano. Era twalaba n'okulaba nti yafuna n'omukisa ogutuuka ku bantu baataalituuseeko. Ennyumba ya Kaisaali twalaba abakuumi abamukuuma wakati wa 1,300 1,400 bajjanga nga babawa transfer naye buli gwe yabuliranga enjiri ndoza n'agenda n'abulirako omulala ne tulaba nti tekyalisobose singa abadde tali awo. So ne tulaba nti yadda ali mu nnaku naye is rejoicing kubanga enjiri eri mu kutambula. Tweyanziza nnyo ssebo nti mu bufunze amakanisa gazimbibwa ne follow up nekola ki nekolebwa so nga ate n'abakkiriza beeyongeranga buki lunaku. Kituyigiriza ku kigambo kya Katonda. Mwami Ssewankamba tusomereko mu Timoseewo 2:9. Esebo ngasaba omukadde maatusomera olunyinyo ololimu yagambye 24 yagambye kankano nsanyuse mu bibonoobono byange ku lwammwe era ntuukiriza ebibulako mu kulaba ennaku okwa Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe ye kkanisa. Nze gye nafuukira omuweereza waayo ng'obuwanika bwa Katonda bwe buli bwe naweebwa gye muli okutuukiriza ekigambo kya Katonda. Ng'oba weegambidde nti Katonda yaggula enzigi. Nnyesatu. Bwe mba nsoma 4:3 agambye nate nga mutusabiranga naffe Katonda atuggulirewo oluggi olw'ekigambo okwogera ekyama kya Kristo n'okusibibwa kye nasibirwa. Okusibwa kuno akiyise kiki? Kyama. Kuggulawo oluggi olw'ekyama kya Kristo. Obuuziza nti asanyuka ali mu mbeera ki? Asanyuka ali mu luggi luggule. Olw'ekyama. Takiraba na kukiraba. Ng'ekirumya. Ye gyali. National Jam Dagamba.
and God's eternal plan envisioned all this. Plan ya Katonda. Paulo anakubeerawo. Nenga Paulo mwali. Ate nga ali mu kkomera Katonda mwafunira amagoba. Ate nga awandiika amabaluwa gano. Ngetukozesa na guno guliko. Paulo nakola kakembo kyesikola. Yitaziraba ng'enzigi ezigule. Okemba ddemukwe mulugunya mukukaaba mufudde. Paulo ajabuzabuzabuza azira nzigi ezigule. Mazima. Era. Atusomere watubadde. Mwansanga bw'amala okusoma then mwami Kiwanuka. Timoseewo ekyokubiri essula ya 2 olunyirwa 9 agambye gye nabonaaboneramu okutuusa okusibibwa ng'akola obubi naye ekigambo kya Katonda tekisibibwa. So yali mu kkomera naye ekigambo kya Katonda kyo tekyali mu ki? Tekyali mu kkomera mwami. Agambye nti enteekateeka ya Katonda ey'emirembe gyonna. Era mbadde njagala kubuuza. Otuddiremu olwabiri mu 5. Otubuulire enteekateeka ya Katonda eyo yeeriwa ey'emirembe gyonna. Kaakano nsanyuse mu bibonoobono byange olwammwe. Era ntuukirizza ebibulako mu kulaba ennaku okwa Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe ye Kkanisa. Enteekateeka ya Katonda ey'emirembe gyonna tezibirwa kkubo. Katonda aleeta enteekateeka eri buli muntu yenna. Oyinza okulowooza ku Pawulo okusooka eyali mu mirembe gye nga n'okuyiganya yali ayiganya ki? Kkanisa. Ne Katonda nga yamuteeka dda mu nteekateeka ye nti olunaku lumu ogenda kubeera mubuulizi waki. N'awandiika ebitabo bino byonna bye tusoma okuva nga Dennis bwe yabimenye, naye ng'abiwandiika mu nteekateeka y'ani? Ya Katonda olw'obulokozi. Kino naffe kituwa essuubi nti newankubadde tulifaanana tutya naye waliwo mu nteekateeka ya Katonda mwetuli ey'emirembe n'emirembe. Pawulo kyeyava awandiika mu Baluumi 8:18 n'agamba nti okubonaabona kwe tubonaabona tekwenkanankana kitiibwa kye tugenda kufuna oba ssanyu lye tugenda okufuna mu ggulu. Lyo ligenda kubeera ddene okusinga okubonaabona kwe tukola ki? Pawulo okubonaabona bwe tutunuulira bwe yasibibwa emirundi emingi n'okukubibwa n'akubibwa agamba nti ebyo si kintu gye nkola ki? Mu bufunze omulimu guno tugeze bwebanga drama buli omu alinako ekitundu ekyokuzannya. Essaawa zino woolizannya ekitundu kyo bona ovaawo n'abalala bakole ki? Bazanye ekyabwe. Tekijjawo n'okweraliikirira nti ebyo bye tusuubira ebiyinza okulemesa omulimu okugenda mu maaso. Enteekateeka ya Katonda ey'emirembe gyonna byonna ate bigenda kuwa maanyi mulimu kugenda mu maaso. Okugeza ng'okusibibwa kwa Pawulo kulaga nti tuyinza okweraliikirira omuweereza wa Mukama asibiddwa ali mu kubonaabona, naye ate tulaba enjiri yayongera ate kudduka speed na kweyongera maanyi. Ate n'ekirala kye tulaba ku Pawulo teyaziyiza balala kukola. So ng'okola n'abalala bakole ki? Bakole. Mukadde tugenda nti bw'oba okola leka kukola ng'alowooza nti gwe wakutandika okumaliriza nti wotoli okusobola kugenda maaso. ekyo tebakulimbanga gw'otandika tonnazaalibwa gugenda kugwa nga tolinayo kolako katunduko Mwesigwa tetunafuya olw'omusugira abalala tutufutyanga abalala tufuuka enkonge Deputy Jesus naawe all you have is your part. Just do that and get off the stage. Amen. tweyanziza nsonga Katonda. Nkadde Kiwanuka Bakolosaayi 2:27 Mwamisa Wankambo ajja tubikulira mu Befeso 1
7 paka 10. Ekyama kyakwekebwa edda nedda n'emirembe naye kankano kyolesebwa eri abatukuvu be olabira omusango Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa ekyekyama kino bwe buli mu baamawanga ekyo ye Kristo mummwe essuubi ery'ekitiibwa Ntugamba nti ekyama kya Katonda kibikkulwa. Watusomye mwami Kiwanuka agambye nti ekyama kye kiriwa? Essuubi mwani? Kristo mufe. Kristo mufe. Otyo mwami Sawakamba atusomereko mu Befeso 7 paka 10. Mwami Kiwanuka era ojja kuddayo mu Befeso 3 paka 6 twongere okunnyonnyoka ekyama kino. Agambye eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe okusonyiibwa ebyonoono byaffe n'obugagga obw'ekisa kye bwe buli kye yasukkiriza gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna bwe yatutegeeza ekyama eky'okwagala kwe nga bwe yasiima yekka nga bwe yamalirira edda mu ye olw'obuwanika obw'omu biro ebituukirivu okugattira awamu byonna mu Kristo ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi. Wow. Mwami Kiwanuka Befeso 3 paka 6. Olwokusatu lugamba bwe nategeezebwa ekyama mu kubikkulirwa nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono ebiyinza okubategeeza bwe mubisoma okumanya kwange mu kyama kya Kristo ebitaategeezebwa mu mirembe egy'edda abaana b'abantu nga kankano bwe bibikkuliddwa abatume n'abatuukirivu ne bannabbi mu mwoyo abaamawanga okubeeranga abasikira awamu era ab'omubiri ogumu era abassa ekimu ekyasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri. Tuyanza nnyo era okwongerako ne kweza olunyi lw'okujjukira batugambye nti ate amanya kibi yafuuka ekibi ku lwani kulwaffe. Mukulu Sebaddoka, what is the meat in this mystery? Bulungi ki obuli mu kyama kino? Naye sooka olambule bulungi koze ekyama kino kyekiriwa? Ekyama kino bwe tutandikira mu ndagaano enkadde abantu bano Adamu ne Kaawa baasala ekiweebwayo b'endiga nga tebamanyi nti esonga ku Kristo. Mu ndagaano enkadde ekyama kino kyalabikibwanga mu bubonero na saddaaka ekifo ekitukuvu naye nga tebabimanyi bulungi era gye twasomako eri ndowooza yali kubala Numbers 2:17 Balamu bwe yagamba mulengera naye ali wala nga ekifaananyi kino alinga akifuna naye takifuna bulungi kuba takitegeera bulungi. Yesu Kristo bwe yajja nga bwe tugambye ekyama ne yeebikkula ngazze n'abayigiriza be yabeera nabo emyaka 3 ne batamutegeera era twayiga mu Yokaana 14 bamubuuza tulage kitaffe ng'ekyama tebannakola ki tebannakitegeera amala kugenda ekyama ne batandika okukola ki okukitegeera eyo ye part 1 y'ekyama kati mu kukitegeera ne balowooza ekyama kino kyabwe bokka Abayudaaya era nga bo balowooza kyabwe bokka era twalaba nti Peetero ayolesebwa Katonda amugamba lya n'agamba nze bukyangambeerawo siryangako kintu kitali kiki kirongoofu. Mukama amutegeeza nti ekyama kino si kyammwe mwekka Abayudaaya n'abanamawanga okusinziira mukadde bw'otusomedde n'abanamawanga. Pawulo kwe kugenda nti ekyama kino kye twogerako Kristo si wa Abayudaaya bokka wansi yonna era ekyama ekyo ne tukizuula nti ye Kristo. Naye omusomesa nzikiriza olunyiriri luno onduddemu olw'omukaaga nti abaamawanga okubeeranga abasikira awamu era ab'omubiri ogumu era abassa ekimu ekyasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri. Kyama kino ffenna tuli basika ffenna kyenkanyi butereevu naye kyali kizibu nnyo kyatuuza General Conference 2 mu kiseera ky'abatume. General Conference yasooka Peetero ng'akomyewo okuwa Koruneriyo
ne bamubuuza abitebye atya ogendayo otya agenda ti omunaggwanga general conference kyekisolvinga atali mukomole newankubadde balina obujulizi nti bali bafunye omwoyo omutukuvu ne batuuza general conference kyetusabako mu ssula y'e15 kibo kyabikolwa ne tulowooza nti olutalo luwedde enjiri ezimulukuse bannamawanga ne Petero yennyini n'olwekyo kyali kyama ekyali kyetaaga okubikkulwa Katonda kyava ayita omusajja ali lwadiko nga Pawulo amukozesa okubikkula ekyama kino. Amiina. Kristo muffe kyekyama ate ffenna twagala tulabe ku maanyi g'enjiri. Njagala tugende ku kisembayo tulabike ng'ate tuwumbawumba lesoni yaffe ey'olunaku olwaleero. Tusomereko 28 n'olwa29 tulabe amaanyi g'enjiri gano. Bakolosaayo essula emu olwa 28 lugamba gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo n'okufuba kyenfubira era nga mpakana ng'okukola kwe kuli okukolera mu nze n'amaanyi. Ayagala twanjule buli muntu ng'atuukiridde mwani mu Kristo. Mu bufunze Pawulo alubirira okulaba nti buli akkiriza oba buli muntu yeetwalire Yesu nga experience eri personal nti kuteesa bw'omubuuza ku Yesu n'enkolagana ye alina by'ayogera nga bibye sebadduka naye bw'omubuuza by'ayogera bibye okufaananako ng'eri mu kuyitibwa kwa Philip ne Nathan nti mu Yokaana Philipu agamba Nathan nti jangu omulokozi tumugoberere nti eri akalungi akava e Nazareti ko ye nti come and see naye kyabayitira naye agambye mbu abalageyo nga batuukiridde mu Kristo musumba obutuukirivu buno butuukibwako butya perfect in Christ. Nga bwe twagambye nti obutuukirivu bwa Katonda banaakolagana nabo okubeera batuukirivu ng'ekitaabwe. Singa ekibi tekyajja Adamu ne Kawa bandisobodde okubeera batuukirivu mu birowoozo mu bigambo bikolwa ne baba nga tebaliwo omuziziko wakati waabwe ne Katonda. Naye ekibi bwe kyajja tetusobola kukola butuukirivu ne bwe tuba twagala obutuukiridde tusobole okubeera abatuukirivu ng'ekitaffe ali mu ggulu. Katonda kyava tukolera ng'abuyisa mu Kristo. Kyova olaba Kristo yagatta ebintu bibiri ebitali bya bulijjo. Yagatta obwa Katonda asobole okusikayo olulungi lwa Katonda ne kyerubanja ate n'agatta obuntu 100% asobole okusitula okutuusa ku ddala Katonda lyatwagalamu. N'olwekyo Pawulo kyanoonya ayala kutuusa in perfection in Christ ngeri bbiri. Esooka yalina obutuukirivu obutusaanyiza obutukwalifayinga obutuweebwa obutubalirwa. Number 1. Number 2 ate yasobola okutuusa obulamu bwaffe n'ebikolwa byaffe ebifuukirira eby'obutuukirivu obukkirizibwa mu maaso ga Katonda ng'akolera mu ffe bina tubikolera mu Kristo Mukama waffe. Mu bufunze ffenna buli omu ayitibwa okukola ekitundu kye omulimu gwa Katonda gulyoke gutambule mu maanyi. Mwami kiwanuka then oluvannyuma onootusabira. Nalabyemu n'akalala nti amaanyi ag'enjiri galimu okulabula abantu n'okubayigiriza mu mazima gonna. Abantu bangi boogera ku njiri
makanisa gonna agatwetoolodde naye ng'amazima tetukakoze eki tetugazjeeyo ate mu bya Katonda ebiseera ebisinga tetuteekamu magezi ne Pawulo agambye nti enjiri bw'eba ebuulirwa tuteekwa okugiteekamu amagezi olwo nno amagezi gasobole okuyamba omuntu okutegeera ebigambo ebituufu eby'enjiri kubanga enjiri ge mawulire amalungi. Erinnya lyo ddungi erituwa obulamu ayi Katonda kitaffe weebale nnyo okutubikkulira ebigambo by'ebikulu ebifaanana bwe biti. Tuyambe okubiyigiriza abalala, tuyambe tubitambuliremu naffe, tuyambe okunywerera mu ggwe, Mwoyo Mutukuvu atunyweze mu kukkiriza. Enkyemu bw'onoolabika Taata tutwalibwe nga bw'atusuubiza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'obuweereza obufaanaganyeko bwe butyo olunaku olwa